Yes. Nakuzomwezi lero zina ku 14 mwezi ogw'omusanvu mwaka 2021 natukyayingisa bya COVID, mask, sanitizing, social distance, tubyerabira okulya ebibala sinze mbamaliriza wano ngenda kubanga nnuma libala lino linyenya n'okunyenya michungwa lemoni ezo tulye nga si nnyingi nnyo ekisuse tubalansinga ekintu. Oluyimba baluyise Ebirabo Tuleeta lwa Father Judge Mukwaya Kisabuli. Ebirabo tuleeta Abaana Abalondemu, obulamu tusaba weddunda taggwaawo. Ebirabo tuleeta Abaana Abalondemu, obulamu tusaba weddunda taggwaawo. Tuleeta omugati vineno gye tufunye, bibyo ebirabo byo taata bisiime. Ebirabo tuleeta Abaana Abalondemu, obulamu tusaba weddunda taggwaawo. Yongera okulungamya omusana n'enkuba, bibaze byetusiiga naffe twesiime. Lungamya abatambizi basaserdoti bonna, abakola omulimu w'ekitambiro. Ebirabo tuleeta Abaana Abalondemu, obulamu tusaba weddunda taggwaawo. Kkiriza byetukuwa Abaana Abalondemu, tuwenga obulamu bwo Mukama ddunda. Yongera abakozi mu mulimu gwo guno, ebitambiro byalle n'eddiini etinte. Tusaba kino ffenna nga butusoba okufa, otutwale mu ggulu gy'oli twesiime. Ebirabo tuleeta Abaana Abalondemu, obulamu tusaba weddunda taggwaawo. Yes, oluyimba luno ndwagala nnyo. Tuluyimba mu Keziya nga tutwala ebitone nga tuddiza ddunda, naye tusabe Katonda COVID awone tuddire mu mbeera yaffe ennungi, ebitambiro biddewo, gamba ensi eddemu yeeyagale. Baagala nnyo mwenna mwenna, ngamba kimu nti akume Mukama Katonda. Ankomewo.